ampuliriza yene embeera eri Kayunga obudde bwa kumakya naye abantu baggalidde balabe abantu baggalidde laba abantu bebaggalidde amimpa ya kanyanya anange sabayo kanyanya simu bubi kamuko kabanange almeka banange tukagule ndetera ya kanyanya kamu ameka shalene nyo mu gemu ebaleta kanyanya wembira je tulagamu yeyo abanange aye abantu babano begalide kumacha kumaliri begalide abantu begalide kumacha chegeza ki ate no tebali kutya neno musajja na motide agamba radio presenter atakubu busimusimu bw'ekirogo omulaba gwe omusajja kali kwa arali agamba radio presenter ate ali ku masimusimu ondona kali kwa arali nze namulabidde agamba radio presenter tata atali ku busimusimu tada mutugoberera oyo radio presenter omugambe tada mutugoberera agende agala mbate radio presenter ate aliba ku biroyo omulaba wasemberera omulaba tatugoberera da kubisimu bya radio presenters nsho tetwagala presentingira wano wendi gasiya totugabera tusaba ali kubusimu ateze radio presenter atoliro agamba radio presenter atai akubo busimu basupa bana mawuli wabatede bana mawuli nzika sana binga wakwata super custom jetubadde atenge babo waliwo obudda bombwa atenje kwa maada alimu leko mabali oyabadde yitaga kujjako kasimu alikuba simu oganege gayigo oli mawulire olwo kigayi kibaddewo kyambadde obugayi bayinza okuvaaka eyimiriddeeyo anange nowasese lwaki okwatira omusajja luka lulope lulwo ono kyokka oli weeno okwata omuntu womukibuga sisiteraga kazire mwenu ekanawo wasolti sajja yene embeera olaba abamidiya bonna babagambye baddeyo baagala kwevunza bulungi kuba abalazi wasalo zino tuddeyo bantu baliwa buzi oli abantu baliwa tukole tutya abebigere babakimidde mu kabanga abapolisi baweddeyo ndabye nga abapolisi yene embeera abampuliriza waliwo naggula amaduuka gabira maggule anayo olw'embeera emu oba endala sagala kulimba abantu bagaddewo abayingidde obuliri
achi government ya gatuzali ongobude bichali ekyano nze ngake ayi mukulembeze atenga tuliko ke ayi mukulembeze media aba anchivu Pemo, Kona, Mama, Kona, Kona. yenge mbera abampuliriza abo nagola amadu
Jukira amalwayo nti muli ddagala bafuna nnyoka abo. Abalanzi musanga tutayizanga tabulire bakyayi. Tugenda mutayizanga abantu obudde buzibye abantu bagaddewo amaduuka waliwo bano bali okunsumbuwa waliwo abo ampuliriza yeno embeera eri Kayunga obudde bwa kumakya naye abantu baggalidde balabe abantu beggalidde laba abantu bebaggadde amimpa yakanyanya atange nsabayo kanyanya si mu bubi kamukoka bannange ameka bannange tugagule ndetera yakanyanya kamu ameka shanene nnyo baleta akanyanya embeera gye tulagamu yeeyo abanange abantu babano beggalidde kumakya ku maliiri beggalidde abantu beggalidde kumakya kitegeeza ki ate nno tebali kutya naye n'omusajja namutidde agamba radio presenter ate akuba obusimusimu obw'ekirogo omulaba omusajja tali kwalaali agamba radio presenter ate ali ku masimusimu ono. What is the fastest way to burn fat? If you're over 25 and struggling with weight, you need to hear this. In September 2021, Harvard researchers discovered a strange new subscribing sagala bali mankoyo kubera nti mbera mu live subscribe eyombikoye chenino kola mu subscribing nga tukyali wano sobolo kubera nti eyensonga nayo tujigusa njagala kubera nti eyensonga ya subscribe abantu abirenga chiwedde nga tunabagenda walala abantu banji webali sweet mama wali bafutu sojo okuva mu Kampala webali sweet mama ngawe mumulaba wali nnyo azala lujulika speaker wa KCC wali abantu banji amajje manji okuva mu kibuga nebweru w'ekibuga okulaba nti gateekawo embeera nandi kyagulanye nze nkubulira nze sinze mwogezi wa national unity platform naye kyesinga okumanya Robert Kyagulanyi Sentamu ayagala kakasa bano bantu mbu badongo si mu bubi ayagala bakakasa nti bakadingo si mu bubi ayagala bakakasa mbu bafu mbu bakuuma lubugo lubaale mubbe Kyagulanyi ali mu Kayunga si mu bubi sinamulabako naye nga coordinator oba muddu awulira nga muwulidde ebigambo bi akugambye ebidongo babiboyeza naye abaana bakyali solid kale atana bakusubscribinga ku YouTube yange erike ayi mukulembeze link webeganye sagala kudamu kwogera mu video ndi subscribe njagala mbawulage leero kyenino balaga nga kyekyo nga temulimu bino ate banange mu subscribing awo gwe gwayagala okutta video y'abanna tanaba kubeera ngo subscribinga genda ku YouTube yake ayi mukulembeze genda ku YouTube direct oteke muke ayi mukulembeze jalabo obunyonyi osobola kubeera ngo subscribinga kale wobanga gwe kikulemye link yi yawo wansi subscribinga osobola kubeera nga tweyongerayo mwana wa mami mwana wa dada ampuliriza yene embeera eri Kayunga akyengezako okugamba president abantu baba mwesunze bakuyetiyaga sona kulego naye abaana bakambwe abaana bakawaida naye manange mu generation engeri ya jamu Kyagulanyi yaliwo sigama twaliwo naye atani atuzibidde nza nogola bagamba omuluddu awulire okwebire lwaki bamutegeka kino obuzibu lwaki bategeka yakutenkusese unakuleguru nga nakwete tubakapeini njagambachanga uyawenzise ndakudengambuza wasuzewa emugaa nyabo siye gwe yanjigiza rabadaba style nze negwendi naye nange mba mutya biba tulimu byakwebereramu oyina okudduka n'ofuna loogiyo gyowebakamulo olanda yene embeera olaba bamidiya bonna babagambye baddeyo bagala kwevunza bulungi kuba tuddeyo kale muganda wange ampuliriza nandaba ali kukulembeze yeno Kayunga anytime now amajja gava
abemigere babatimidde mukaba abapolisi baweddeyo ndabyenga abapolisi lunaku olw'okumukaaga n'olwokutaano nakwedali erigamaze okwera alagirira lwaki bikozi alina obuwanguzi najabutalina buwanguzi banaaoli omusajja embeera abampuliriza waliwo naggula amaduuka gabira maggule nayo olw'embeera emubendala sagala kulimba abantu bagaddewo abayingidde obuliri kati gavumenti yagala tuzaale ng'obudde bukyali ekyo nno nze nga ali mukulembeze ate nga tulikoki ali mukulembeze media nkivumirira ate nga nkivumirira ddala kibi ddala okubeera nti abantu babakwatiya gasi kusawa ttaano ez'emisana kati okusaawa mwenda kinaba kitanga robert kyagulanyi ssentamu agidde mu rabada basitayiro ekikunganze antegereza kibi ate nga kibi mwebakubeera nti mukimayinga mwebakubeera nti mulankinga eno embeera terugenda beera nakola eri Kayunga paka nze nno nebaza abo abantu abatugulira data tugenda kubeera kafesiti bategebuwaya bagita ti jama naye nga tugenda beera tubaweereza kasitaani genda kudduka nga mbaweereza sijja beera nti abantu bali mukuduka buduse Kayunga right now. Tiyagasi abantu tuduse tiyagasi kati sawa zino tiyagasi ali kuvuga tuli kumisinde tiyagasi right now. Tiyagasa atamuse Kayunga era empaka zonna tugere tuli mukuduka ne tugenda batukyalira ifu nga tumusuusaako ebigenda maaso abantu bonna bali mukuduka abantu bonna bali mukuduka budusi leka tuyiye engeri yetusoka okufuna kiriya view nenga right now Tiyagasi right now Kayunga Tiyagasi right now Chichi sawa zineno right now zigenda kujakola infweno baginga right now akiri mu Kayunga lutalo era polisi mabegeja polisi ya Tiyagasi yiye jakuli mukuduka misinde abantu baduka misinde Kayunga abantu baduka misinde Kayunga live musigale ko tukyabaweereza ne right now tusalese okufuna wekisoka tudda era nga abantu babona badukidde eno Kayunga mu tawuni teri muntu sawa zina aliyo Tiyagasi tuwedeyo Tiyagasi mungi nnyo naye
Mr. Nankulabi, eggulo bakuye muti ya gas. Mbeera ki eriwo? Musajja gwe olwe Nankulabi. Kale, wembanga yenzeke ayi mukulembeze n'engamba ekigambo. Kayunga, wakwani, kugwe, omyayi wa ghetto, kitegeeza ki? So I've got my essay written, and I've been working on it for about a week. So now I'm going to show you how I use Grammarly to laba kibayita omuntu ayinza ogamba Kyagulanyi Ssentamu Kwali laba kibayita omuntu ayinza ogamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Kwali wadde batugamba jja oba waali nze nzobeera namulabyeko ng'omuntu naye kino kyekiriwo sharinga netiwaaka ezizoganya naye mwebala eggula data tulinako 10 GB. Ambuza wano buzibu ki mwana? Entambula zonna zigobeddwa mu Kayunga, zonna zetubaddeko abamu batuggyeko tebasobodde okudduka. Era right now abasirikale be bali bolengera maaso bagenda bakuba tiyagasi n'amasasi bantu. Era nga saa zino oluguudo kono kubadde convoy lukalu. Naye nga tugenda tukomawo ndowooza. Taking notifications. Kubasa walina tukomawo live nga tutuusewo bulungi.
yeja. Polisi ya tiagasi yeja kuli mukuduka misinde. Abantu baduka misinde. Abantu baduka misinde Kayunga. Abantu baduka misinde Kayunga. Live. Musigale ko tukyabaweleza. Ne right now tsaye soko funa wetusoka tudda. Era abantu babo nabadukidde eno. Ekayunga mu town tali muntu sawa zina aliyo tia gas. Tubudeyo tia gas mungi nnyo. Naye Ekiri Kayunga right now yakala okubanga nfuna kiriya view eri kukubo munange gwakyaliko berako tugende kukubo tulabe nga tufuna kiriya view kyekigenda maaso naye nga yo abantu bonna basose ne badduka ne bavaayo polisi eresa amaanyi mangi nnyo polisi ebadde teri kuzikiza kasooke tuddeyo Kayunga ali mu tawuni tulabe kyekigenda maaso right now naye nga neyo situation eri Kayunga. Make every day delicious with Junior Food. Your everyday delivered now. Right now on the live Kuyuji Flavor page, Facebook page, osobola okusharinga right now. Nebabanga buli omwe kiri Kayunga right now kimutuukako nenga babantu bakyaddukira ddala emisinde okubanga beetegula ekibambulira era abasirikale babo balabibwako bajja bakuba tear gas my friend. Babo bajja bakuba tear gas my friend. Buli omwe adduse kyendo tetegera kitawuni ekaze. Tulinga abali mu lutalo. Tulinga abali mu lutalo. Webosobola okulaba polisi eri heavily deployed abantu bonna bavuddewo badduse wano wendi portingira ano nakabadde katale right now naye abantu bonna badduseewo balese ebintu byabwe ku kkubo wendi wano abantu bonna balese amasepiki ku kkubo sawa zino security tekinze Kayunga police over buli gwe basanga bamutwala era nga tiyagasi bakyayongera okuba bakala kuba masasi right now. Bakuba masasi right now. Bakuba masasi right now. Waliwo agabenti muli batitizi. My friend ngatoli eno. My friend ngatoli eno. Chaka sinafuna kiria vyeri kukubo agogo ulya masasi. Agogo ulira masasi right now. Era nga abantu bonna badduse tiyagasi akakebe kakaawo. Tiyagasi batandise n'omusula abantu gye bali. Tiyagasi tuli mu lutalo abantu beebuuza tiyagasa nyingidde. Tiyagasa nyingidde weda mwebuuza lwaki nziruka. Tiyagasa nyingidde. Batukulye tiyagasi fena naye kanfune no gyempitira. Ndabe nga nzira ku lukubo ndenga sobola ba reporting la live. Kandabe nga nzira ku kubo so baba nga reporting live.
kino kye kiri ku kubo. Ago masasi ge muwulire Kayunga right now. Era right now ekubo likaze konvo bagenda basula tia gasi abantu bagezako bakuba amayinja nera bagawa kubye kikerezi tucha reporting alenga tuino tukira dala live awagenda obera campaign tuino tukira dala live ambuza wano buzibu kimwana entambula zonna zigobedwa mu Kayunga zonna zetubaddeko abamu batujjeko tebasobodde okudduka era right now abasirikale bali bolengera maaso bagenda bakubatiya gasi n'amasasi bantu era ngasazi oluguudo kono kubadde konvoyi lukalu naye nga tugenda tukomawo ndowooza taking notifications kubasa walina tukomawo live nga tutuusewo bulungi. Tuchali live nga tukutuusako ebigenda maaso abantu bonna bali mu kudduka muddusi leka tuyiyegereye tusooka ofuna clear view naye nga right now tear gas right now mu Kayunga. Tear gas right now. Chichi. Sawa zineno right now. Zigenda kujja ko live eno. Bakinga. Right now bachili mu Kayunga lutalo. Era police mabegeja. Police ya tear gas yiye ja tuli mu kudduka misinde. Abantu baduka misinde Kayunga. Live. Musigale ko tukyabaweleza. Ne right now tsaye soko funa wetusoka tudda. Era abantu bonna badukidde eno Kayunga mu town teri muntu sawa zina aliyo tear gas. Tuwedeyo tear gas mungi nnyo.
naye ekiri e Kayunga right now yakala okubanga nfuna clear view eri kukubo munange gwakyaliko berako tugende kukubo tulabe nga tufuna clear view kyekigenda maaso naye nga yo abantu bonna basose ne badduka ne bavaayo poliisi eresa amaanyi mangi nnyo poliisi ebadde teri kuzikiza kasooke tuddeyo Kayunga ali mu tawuni tulabe kyekigenda maaso right now naye nga neyo situation eri e Kayunga. Right now tudda Kayunga mu tawuni abamu bagenda abalala baddukayo nenga sofa abamu bajja badduka misinde